abatulaba ku Ghetto TV ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero era ndowooza ku bimu ku ssanyu lye nfunye lifaananako n'essanyu lye nafuna tiketi ya NUP nga nfuuka omubaka wa Parliament owa Kawempe North Constituency because bwe nafuna tiketi ya NUP nga mmaze okweraba wali ku lisiti ntisegirinya nze ngenda okukwata ambulere ya Kawempe North Constituency nkiikire Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Essanyu lye nafuna lyessanyu era lyenfunye olunaku olwaleero nga nfuna layisinsi enzikiriza okuggulawo eddwaliro lya Kawempe North Hospital mu butongole. Era eddwaliro lino mu butongole olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga tutandika emirimu gyaffe naye nga official okuggulawo ddala okwaddala nyina okuyita mukama wange muwandiikire mu butongole ng'akomyewo ku mitala w'amayanja gyali mugende nti mukama wange gwampa tiketi y'amaanyi g'abantu n'empanga olubaka bwa Parliament ku bimu ku bye nasuubiza abantu bakolera nga mu nnaku zange 10 nasuubiza abantu bakolera eddwaliro era nja kusaba nnyo mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje officially eddwaliro lino alirambule ate aliggulewo mu butongole naye engeri gy'ataliwo ng'ate pandemic n'obulwadde bunyigiriza abantu baffe tebali mu mbeera nnungi officially olunaku olw'enkya tugenda tutandika emirimu okubeera nga gitambula bulungi nnyo era enkya abasawo be twasunsuddemu bulungi bagenda kubeera nga balipootinga ku ddwaliro lino. Layisinsi yaffe yeeyo tugifunye butereevu tewakyaliwo okuwannaanya kwonna tewakyaliwo okubuuza kulala yeeyo layisinsi yaffe yeeyo yeeyo registrar gwe bayita Katumba Ssentongo Dokita agisayinize mu butongole n'agamba nti Kawempe North Hospital eri free okutandika oluvannyuma lw'okujja ne balambula buli kimu ne balabanga buli kimu kiri set. Toileti zaffe nnyonjo ebitanda byaffe tuleetedde eddala by'ebitanda eby'omulembe because osanga amalwaliro mangi nnyo nga tegalina ambulances ne Kawempe North Hospital erina ambulance jukira nagula ambulance biri nyina up country ambulance nyina ne ambulance eya Kawempe North kati ambulance eya Kawempe North egenda kubeera ng'eparkinga wano mu lujja lw'eddwaliro eddwaliro lyaffe libenga lisobola okwajja n'okutambuza emirimu tugenda balambuza eddwaliro lino lyonna nga bwe liri tugenda dibalaga tulinako labor ward tulinako emergency ward ebitanda byaffe byebino ebyakolamu bitanda kyaffe omulwadde yeebaka kuno ayinza n'okuwona n'alemerawo naga nti nambuliranga atannaterera naye ng'ate yawonyedde abamu abalwadde manyi tujja sinjikiriza basinjikiriza nti maama owonye munnange eddeeka kubanga omufaliso ndooza mugula byadala si bwe buli obufaliso bubadde bawa abantu bikune biruma omuntu nebatwala omuntu mu ddwaliro n'alwa ebikunkukunyi eddwaliro lyaffe lino tugenda kubeera n'ebintu eby'enjawulo nga bisatu. Ekisooka tetugenda kukkiriza mmere eva bweru kubanga emmere yeeva ebweru ereeta obuzibu. Omulwadde waffe bw'ayingira wano emmere ajja kuba agifuna wano butereevu alya wano buli kimu akifuna wano fe omulwadde waffe buli kimu akisanga wano bufaliso blanket suuka byonna obisanga wano because waliwo abalwadde abamu abajja munange simbu binaye najja naye kukunyina ebiku katwagala muntu waffe ajjenga wazze buli kimu akisanga wano. Lwekyo abalwadde baffe tugenda kubeera nga tubawa emmere tubawa chai tubawa brain booster waliwo anaabuuziza CCTV cameras zetagisa ku ddwaliro lino. Nsonga eyo nkulu nnyo. CCTV camera actually kantu ako kakulu nnyo aweereza message eyo bambi neebaliza kyovulaba kino ekintu olw'okuba nti kyaffe kyamaanyi g'abantu njagala nnyo mumpabule kuba ku live kuno kuliko abamu nga basawo abamu nga badokita njagala nnyo mumpabule biki byengenda okuteekamu lwero nga bwe nabasuubiza ne bagaa tugenda diteekamu buli kintu kyonna twagala okulaba nga mashini zonna zonna wano zibeerawo ng'osobola okugenda mu Nairobi Hospital ne bagaa nti obujjanjabi wabulese mu gundi mu Kawempe North Hospital ng'osobola okugenda mu agakaani nekutuddiza wano ng'osobola okugenda mu Mass General Hospital Boston nekutuddiza wano ti obujjanjabi ate wabulese Uganda. N'olwekyo eddwaliro lino yensonga lwaki tulikoze. Ekirala tugenda konsidalinga nnyo abamu ku ba nurses ne badokita be twali nabo mu training nga tunoonya akaluka Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana abo balina mwoyo gwa ggwanga because twetaaga omusawo alina spirit of nationalism musawo alina mwoyo gwa ggwanga abaana abo abalinga ku training ya president waffe era listi yaabwe njina mujja balabanga tulina wano bagenda kubeera abamu ku ba doctors abagenda okubeera nga batuyambako mu kujjanjaba n'okulaba nga babudaabuda abalwadde baffe.
dokita waffe oba nansi waffe agenda kuba afaayo nnyo eri omulwadde azze si bye biri ebibaddeyo mabega omuntu n'ogenda mu ddwaliro n'otafiibwako wano abasawo baffe bagenda kubeera ku standby okulinda omulwadde abazze ayanirizibwe omulwadde bw'ayanirizibwa ateekebweteekebwe because n'omulwadde eno reception gyafuna nga yakatuuka naye erina kyemuwa niye omulwadde ne bamugoggolera ne bamukola ki ekyo kikyamu kyova olaba leba woodi yaffe abakyala bagenda okuzaalira wano ate mumugenda kifunamu nnyo leba woodi yaffe erina bino wammanga ekisooka leba woodi yaffe kyeyina ekisooka nti omuntu bw'anaazaaliranga wano tugenda muwanga obugoye bwa bwereere agenda kufuna package ya mama kiti nga ya bwereere bw'obanga omaze okuzaala ng'odda wakati kuwa kye bayita maternity package mubaamu obusera mubaamu sukaali mubaamu sabbuuni mubaamu ebizigo by'omwana n'amata ag'omikebe omwana nti waddeeka abe ng'asobola ebintu ebyo bifuna ate tukuwaana ekiro z'ebyenda 2 kiro 2 buli mwana bw'ozaala abalongoze kiro 4 kitegeeza abantu bangi nnyo adde bangasegiri naye badenge singa azaala abalongo olwenge nti ate oli bw'azaala 10 kitegeeza gwe tukuwa nti ennamba bw'oba ozadde baana 10 kuba ebyenda byonna tuba tulina kukuwa nte gw'ogende weerabirire n'olwekyo omuntu waffe bw'azaala kuba abakyala bw'amala okuzaala yeetaaga ebyenda byasobola okuwuta mu kasupa okusobola okubeera nga omubiri gufuna amaanyi n'olwekyo maternity package tugenda giwanga omuntu waffe agenda okuzaalira wano bino bye tuli mu kukola ye Uganda empya gye twogerako bino byendi mu kukola Robert Kyagulanyi Ssentamu byebimu ku byateekateeka okukola mu nteekateeka y'okola ng'akwata entebe y'eggwanga Uganda because yababuulira n'abagamba nti bwe tukwata entebe y'eggwanga tugenda kukola ebintu nga byanjawulo kati abantu agala tubalage Uganda empya gye twogerako nga tugikolera mu constituencies ate sinze nzekka zagenda okukola bino n'ababaka abalala bagenda kubikola kino mbabuulira kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe bwe yatuwa amaanyi g'abantu n'atuwa tiketi ne tuwangula n'atugamba Ssegirinya mukolera abantu ekyo nakikwata nnyo tugamba sibawadde tetubawadde kuwangula bifo bino mwebake mwekuse mukolera abantu kyovala mu sente nze Ssegirinya sigenda gula motoka mpya sigenda kyusa masuuti gembadde nnyambala esente z'essuuti ngule suuti ng'omuntu afanjala ngule motoka endala ng'abantu bafanjala sisobola Ssegirinya nage kansigale mu saati bwange obukadde kansigale mu suuti zange nkadde tekina kye kinjijjako n'engatto yange eri mwali musuubira okundaba ne musonso sijja gula musonso nayo nagiganye kuba nagenza okulaba engula musonso erimu obusawo bw'obuwunga 10 kale musobo bunga 10 ze mwambale mu engatto nga ate abantu bafanjala nenga ne musonso kanjesonyiwe kansigale mu ngatto yange no malipuku Ssegirinya because twali kikigenda kunzija kate mu parliament banango bayitu banjogidde malipuku because nangezo okulangula engatto ya mitwala 4 bwe na calculate nzeemu emitwala 4 nga zirimo obusawo bw'obuwunga kyenkana 2 nenga nti alenda Ssegirinya ati swinze kansigale malipuku naye abantu baffe babere empowered n'olwekyo ekyo Ssegirinya nganze bwekyo twakisazeewo kakati kyonakyo kitanda amacupa gaffe gagenda kuba gatuula ku buntu buno ecupa zaffe ng'omuntu wamutaddeko drip buno bugenda kuba buyambako abasawo in case waliwo gwe bakolako gwe bali mu kujjanjaba babikkawo bulungi nnyo for privacy omuntu n'atasobola kumanya bigenda mu maaso so eno woodi y'abantu baffe emergency ward kakati tulinawo ne kye bayita dento tulinawo dento kati eno dento mugiraba abantu baffe abaga mannyo kuula mannyo oyagala kukuuta mannyo kati nga isima kalevu amannyo ago gakwata nnyo emmere isima kalevu ndoza mumanyi kati isima ng'ajja wano nga yazze muganda wange bwetubakwata eddwaliro lya bwereere naye abasaade musaada mitwalo nga 7 kubange takolanga ku dento mukyanga baawo kakati eno ye dento bed wadde waffe yebaka kuno dento bed olwokuba ntwagala nnyo omuntu afune message kala zero kale mugiraba kano jjukira tekatunula muntu temutya Dr. Ssegirinya yakutte kale jjukira tekatunula muntu katwakakoze nga kala myufu n'eddwaliro lyaffe ndooza kalazi buziraba tulina ensonga kalazi ndooza buziraba eziddwaliro kalazi eddwaliro ndooza tulina ensonga bakibina ebintu bikola olwekyo ne kano twayagala nnyo nti omulwadde bwajja kamutunemu nga kali ku kala myufu agenda okuva wano ng'ategedde nti obujjanjabi bwenfunye bufunye wamaanyi g'abantu olwekyo eno dento ward kakati wano
in case of emergency abantu bafa bamwe bagenda ngokutuukira emergency bed ndoza mugiraba twabire sebe nganga bya mulembe neno emergency bed nayo ndoza mugiraba so abantu bafe wabanga yakatuuka atukira ku emergency bed kati eno yereba wodi twagala tugi eno leba wodi ndoza mugirengera leba wodi ya mulembe nnyo ndoza bitanda mu birengero omukyala abeera kuno ne bwaba azadde balongo bajjako bulungi nnyo leba wodi wano wafunira treatment in case bali mumukolako naddawali bamukolerako wano naddawali era twafunye badokita abagenda okubeera nga abakola mu leba wodi badokita abakugwe nnyo abali qualified twagala tulaga abantu Uganda empya gye twogerako nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'eggwanga Uganda kyetwaagala okubalaga nti kino Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda kino kiyayogerangako olwekyo n'ekitali kyaleetalewo wodi kikino so enteekateeka bweti weeri tukyatambula eddwaliro lino lyakolamu lino eddwaliro lyakolamu ero nayo in case of emergency eringa wajjudde wano tugenda kubeera nga nabo twaniririzaawo abalwadde baffe nga nabo bajja ne tubateekawo so ddwaliro lyaffe ddene nnyo lya mulembe naye mu future in case nga Katonda ansaasidde nemba nga tusobola okubeera nga Katonda tusaasire ntufunayo akasente twagala twawula amalwaliro gano tubeere ne Kawempe North Women Wing ne Kawempe North Male Wing nayo enteekateeka weeri tubeere ne Female Wing ne Male Wing ne sofa tujja gawula naye kati as we talk now likyali ddwaliro limu tukyaligase kati eno wano wetugenda okubeera nga tufumbira wano muza mulaba bakyatereezaawo bulungi nnyo zikuuka zigenda kubeera wano kyovula tubagambye nti omulwadde waffe talina kujja na mmere wano wagenda okubeera abafumbi abafumba obulungi ennyo abafumba boiro nga bw'oyingira mu Kawempe North Hospital tukubuuza oyagala kulya boiro waki nti kyennyanja nga bakuwa kasuku ak'ekyennyanja oyagala kuwuuta kinti byenda oyagala kulya kinti bugga kubanga abantu baffe nga beetaaga ebintu ebyo bizzaamu omusaayi ekigenda okubeera wano omuganda wange zifiriji zigenda kubeera no zirimu byakulya byakunywa nga abantu balya banywa tetugenda kubeeramu na soda because soda si byebimu ku bintu omulwadde byeyeetaaga tugenda kubeerawo zirukuzeedi okutunda nga tulina abantu abakamulwa obutunda nga bunyogoga nga babuteekamu obutunda bwamala obukamula obutunda bukamulwa buba bwayyewo kati bamala obukamula tugenda babuteekamu kale myufu okusobola okumakinga n'eddwaliro obutunda obwaffe obugenda okunywa wano bugenda kubeera bwanjawulo bulina okumakinga n'eddwaliro abaana bamala obuyenga nga tunoonyayo kale myufu ng'etabukwa mu butunda obwo kale eyo emyufu nakyo kigenda kuba kiriisa tugezaako okulanga eddwaliro limakinga n'eddagala limakinga n'ebizimbe kalanga myufu zonna zezigenda okubeera nga zitambula nolwekyo eyo enteekateeka nayo weeriso eyo lyefumbiro lyaffe nolwekyo eddwaliro lyaffe sofa lyeryo bwerityo bwe likyali era olunaku olw'enkya mu butongole tumaze okufuna kye bayita operational license ligenda kubeera nga liggulwawo kakati wano olaba ndowooza mwe muli langi biki ebyo naye byonna bigenda kuvaamu muno mwe mugenda ngaokubeera badokitaazi nga dokita atuula muno naaba nga asobola okubeera ng'akola ki ayaniriza abantu so ffe badde ekyategekebwamu bintu naye bigenda vaamu tulabe nga badokita babeera omwo nolwekyo enteekateeka y'eddwaliro lyaffe onorebyo byonna obyogedde naye ebisale eddwaliro lino olw'okuba nti ly'amaanyi g'abantu ddwaliro lya bwereere mbaka wa parliament wa Kawempe North East Constituency Segirinya Muhammadi yagenda okubanga ebyeddagala n'okusasula abasawo yabikwasaganya neewaddeyo akasaala kange nkagulemu eddagala akasaala kange nkasasulemu abasawo baffe tebagenda kukolera bwereere abasawo baffe bagenda kubeera empowered kyenjagala okukolako clarification wano tetuwandiika musawo nga wa NRM tugenda kuwandiika basawo nga bamulamwa bamugendo gwa NUP naye ate mu kujjanjaba tujjanjaba bonna owenaalemu bwolwala tugenda kujjanjaba lwaki wenaalemu tukujjanjaba owone twagala tubalage nti NUP fere tuli basosoze tetugenda kusosola mu langi mu kala muki mu kujjanjaba buli muntu yena tugenda mujjanjaba ate owenaalemu tugenda mufaako nnyo tumujjanjabe tumugaye nti olaba kyofunya wano mu Kawempe North Hospital kyensonga lwaki twagala Kyagulanyi akwata entebe y'eggwanga Uganda kyovula abeenaalemu tugenda kubajjanjaba
ekyo kitwasazeewo tubajjanjabe twagala muwone era ogenda lemba olwala ng'ojja wano nga tukulabirira tukuwa keya onoogenda ofuluma wano ng'oga nti bannange twafiirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga akaluke kabbibwa kyekintu ekimu kye tuzimba twagala okulaba nga tuzimba ekintu eki kuba mwagala nnyo okuteekawo embeera NUP basosoze nedda tugenda kibalagira wano mu Kawempe North Hospital nti ffe tulina kye bayita spirit of nationalism twagala tubalabe Uganda empya gye twogerako nga Kyagulanyi president erina kutambula etya yensonga lwaki eddwaliro lino tusazeewo tubawe facilities nga za bwerere osanga ne government wenerengera ekigenda maaso mu Kawempe North Hospital eneesobola okiteeka amalwaliro gaayo eno twagala ebeere nga living example y'okulaba nga facilities zonna zibeera nga ziteekebwa mu nteekebwa ennungamu tugenda kubeerawo ne MRI scan nagiragiriza budde bwonna etutuukako tugenda kubeerawo ne ENT scan ekola ku matu budde bwonna nayo egenda kubanga ekituukako x-ray buli kimu wano kigenda kubaawo nga bw'oyingira wano tekikwetaagisa nti ate kufulumya kugenda kukola test laboratory yaffe bakyagiyooyoota wabweru awo gye bagendanga okuggirako omusaayi bakyagiyooyoota laboratory room abasawo baffe mbagenda okubeera nga bakeberera omusaayi gwonna okulanga buli kimu kitambula bulungi naye bw'otuuka wano ku ddwaliro lino ekisookera ddala bw'onotuuka ku geeti ng'oligestalinga bw'omala okuligestalinga nga tukebera oba tolina covid bwe tumala okumanya nti tolina covid nga sofa tukwadimitinga wano sofa kuzimu ku bye tugenda okubeera katwaliro nga tujjanjaba covid cases tetugenda kubeera nga tuzadimitinga because covid yoyo ye ali high class level tuna kutuuka kumujjanjaba abaana baffe betuleeta wano bagenda kuba bajjanjaba ndwadde endala zonna ng'oggyeko covid sofa bwe tunabanga twongedde ekintu kigaziya ne covid cases tujja kubeera nga tuzadimitinga but as we talk now tugenda kuba twadimitinga abalwadde abalala eddwaliro lino ligenda kubeera ku level nga bw'olaba Nairobi Hospital nafunye abasawo babiri abaali banzijjanjaba Dr. Timothy ne Dr. Walusimbi bannayuganda baŋŋamba nti Ssegirinya ffe ojja tuguliranga bugulizi air ticket zituleete zituzzeeyo tujjenga mu wiiki tujjanjabe nga abantu bamwe ku bwereere kanu imagine kino kyansanyula nnyo ne ŋŋamba nti mbutuufu eddwaliro lyaffe kati ligenda kubanga likola partnership n'amalwaliro amanene agali ku level ey'ensi yonna ojja kwewunyanga omulwadde omusawo wa Nairobi Hospital nga zze wano ojja kulaba omusawo wa Mass General nga zze wano kubanga eddwaliro lino njagala ndirobingire libeere ku level eri international sofa abantu bamanye kiki kyetwogerako ku Uganda empya eddagala lyaffe ligenda kuba literekebwa mu masitowa gano nemulaba zino zigenda kuba drug stores nga eddagala lyaffe literekebwa mu bulungi nnyo nga bw'ojja wano tetugamba nti ate duka ate ogenda ogula eddagala ebweru ebyo tubyetaaga twagala eddagala tuligula eribe wano nga esente zo zigenda kuva mu nsawo y'omubaka wa Parliament wa Kawempe North nga mpita mu musaala ogw'ekifo kye mwampa actually kati neddwaliro sinza ditwalanga nti nze ndikoze eddwaliro lino nditwalanga amaanyi g'abantu ge galikoze eddwaliro lino nditwalanga Robert Kyagulanyi Ssentamu president yalikoze because ye yampa ticket eya national platform n'empangula yosonga lwaki ebibala bitandise okubeera nga bikola ki byeyoleka mu Kawempe North buli muntu yenna kati abantu batanze osenguka bajja mu Kawempe North okulaba nga bajja bagabane ku nkulaakulana ey'omubaka wa Parliament owa Kawempe North n'olwekyo enteekateeka bwetyo bweri mu kiseera kino kambawe n'omu ku bakansala abalibonga tonnaba enkya waliwo kino ekirala omulwadde atali wa mu Kawempe North yetajjanja enkya officially tuggulawo mbagambye mu kutaasa obulamu tetugenda kuba na boundary nti ate atali wa Kawempe North tojja mu kutaasa obulamu twetaaga buli muntu yenna ajjajjanjabibwe tetusosola owa Kawempe South naawe tukwaniriza okujja mu ddwaliro lino oweerubaga tukwaniriza ow'enakawa tukwaniriza ow'eyumbe tukwaniriza ow'ekabulamayido tukwaniriza ng'eddwaliro ly'abantu bonna mbaga eddwaliro ly'amaanyi g'abantu twalitumye Kawempe North Hospital because eyakoze eddwaliro MP wa Kawempe North but twadimitinga abantu abava mu bitundu ebyenjawulo nkugambye tetulina wano musawo agenda kujjanjaba nga yalimu olukusaayi lw'enaalimu naye ate mu kujjanjaba abalwadde tugenda kujjanjaba buli mulwadde ow'enaalimu tumujjanjabe ne bw'abaana disinga alwadde tujja mujjanjaba kaabaani tujja kumujjanjaba because mu kutaasa obulamu ffe tetugenda tunulira kala tetugenda tunulira langi twagala tulaga abantu abadde balowooza nti NUP tuli basosoze nti nedda ate munewe tulowoleza siwe muli tujje wano tukwanirize tukujjanjabe ogala osasula yadde 10 tukugambe nti genda eka weebake gwe wennyini ojja kuddayo eyo weekonsolinga ogaye nti
nga twasuba Uganda empya ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tulaba nga tuzeemu okulaba nga tutambuza enjiri n'okulaba nga tunula wini ya Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluka akanyagibwa gwenyini ogenda kubeera part and partial okulwanirira wini ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'osinziira ku facilities ng'osinziira ku buyambi bw'ofunye mu Kawempe North Hospital. Kiseera kino ndi musanyufu nti enteekateeka eyo tugibaddemu ne muganda wange kansala ow'ewandegeya gwe bayita Bagonza Thomas tuze tutambuza naye enteekateeka eno era layisinsi eyo tebadde nnyangu yakufuna ebadde yakusimbira kaggo ebaddemu okufukamira ebaddemu okukaaba amaziga ebaddemu okwegayirira ebaddemu biki mbadde naye kajje abeeko kyayogera ku nteekateeka eno eya Kawempe North Hospital. Webale nnyo Honorable Muhammad Segirinya abali bafa balungi abali ku Ghetto TV sokera ddala njagala kubeebaza nti mubaddewo nnyo ku lwa struggle yaffe ate era neebaza yakensusa omukama waffe President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okulabira ewala n'okuba tooki mu Segirinya era n'okakasa nti ye MOP ajja okukiikirira National Unity Platform saako ne bannayuganda bonna abaagala Uganda empya. Nze nno Bagonza ndi wa Wandegeya mu Kawempe South naye ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti Segirinya Muhammad alaze abantu nti kisoboka kubanga olaba gavumenti namba estruglinga kufuna just bitano naye mulevu nga MOP asobodde okulabika nti ataasa oba prioritizinga obulamu bwa bannayuganda era wenjogera eddwaliro ligenda kuyamba nnyo naddala ffe abali mu struggle ensonga nti amalwaliro agamu gabadde gatya no toward missions abaana bonna be basiba ekitalya ng'abaana okulabika nti bavaayo mu mbeera gye babalimu bonna babeetaaga medical check-up okuyoyotebwa okulaba nti obulamu bwabwe buli mu mbeera nnungi era Honorable Segirinya tutaasiza ku ekyo nti bajja kusookeranga wano nga mumanyi nti eddwaliro nga lino gavumenti eba challenged nnyo era Segirinya njagala okumwebaza olw'okuba nti yakozesezza style ya president ya Robert Dog style otherwise yabadde tagenda kusekiwalinga license eyo operational license naye mukama mulungi nti asobodde okugifuna ate era twagala ba MPs bokka abatalina be NUP buli MP enoba buli mukulembeze kuba ffe bakansala bwe tulaba MPs nga Segirinya ng'akola ekintu bwekiti kitegeeza nti tuba greatly inspired era kituleetera naffe okukolera abantu baffe ku level zaffe kubanga president yatukuutira ekigambo kimu ekya servant leadership n'olwekyo Segirinya akyolesezza before even 100 days yasuubiza zikola ki zigwayo mu mbere faanako bwe tutagala okubira omulanga bannayuganda bonna nti kati Uganda empya kano kekamu ku kasampo ka Uganda empya if Segirinya MOP yakalayira tanabona kuweza bbanga akyalina mugonvugonvu asobola okulabika nti alwana nga bw'asobola mu kapasite nga akozesa ekifo ekyo ne mandate n'ateekawo emergency oba mobile hospital ambulances n'ateekawo eddwaliro lino alese initiatives eza Segibox ffe tuli just thankful for Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba Segirinya bano kubanga omukisa Kyagulanyi yatula mu Segirinya namulabamu omukisa ogw'obuweereza so mu mbeera efaanako bw'ekyo twagala kwebaliza ddala abawagizi aba National Unity Platform mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuwagira president ne mutuwagira ku levels zonna ez'obukulembeze era tetugenda kubaswaza tugenda kuweereza tuweese Uganda empya ekitiibwa. Amen.